Weewaawo kakati omukyalo ono ow'omutima agambye nti yaloose balina ndooza kazini waabwe ndooza mukazi oba muwala kazini waabwe baamuziika emabegako awo. Akati agambye nti yamuloosa azze naye ng'ali ku pikipiki ndooza ng'alina omuntu gw'ali naye nga bali ku pikipiki n'emuyitako. Ogambye nti ye yafa oyo kazini wo yazze ng'ali ku pikipiki n'omuntu omulala oba mwami, pikipiki eyo n'ekuyitako, bwe yatuuse mu maaso go ne bagwa. Bwe baagudde wagenze okulaba nga ono kazini we asitukawo n'asesemu omusaayi yenna, ndooza n'abeera ng'afa, ate ndowooza oba n'agolola omukono n'akkwatako n'agga kyokka ggwe bwe bityo ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ogambye nti awo we wawamukidde mu kirooto. Ekirooto bwe kityo oli gwe walootedde mu bwa kazini wo gwe mwaziika jjo. Omuntu yenna yenna gw'oloose nti twamuziika jjo n'asituka n'ajja oba n'omulaba, ogwo guba muzimu. Ogwo guba muzimu. Kuba omuntu bw'afa afuuka muzimu. Muzimu gwa jjajjaawo nti gwe twaziika jjo namulabye ng'azze ali ku pikipiki. Bwe yantuuseeko pikipiki eyo ng'entuuseeko mu maaso ne baggwa ne gwe yabadde naye. Kye ki? Ogwo muzimu gulina embeera gye gukulangako enzibu. Bannange mwetereeze. Bw'olootanga empewo ne zijja ne zigwa mu maaso go ne zigwa kumpi kufa, oba abantu ne bajja ne bagwa mu maaso go, balanga kaseera kaako okugwa, akaseera kaakabi. Bw'oba mirimu gigenda kugwa, bw'obeera n'amaka gagenda kugwa. Amaka gagwa gatya? Agembako kusaanawo oba ne munobagana, buli omu n'akwata lirye, oba ogudde kubanga omuntu anoba addayo emabega, oba amaka bwe gafa muddayo emabega kabeere ebbaawo, oba emirimu okugwa, oba busuubuzi oba osuubula oba olina wookola emirimu obudde bwonna giba gijja kugwa, oba mwaka gujja. Olwaleero Lubaale akuwa ekirooto naye nga kigenda kumala omwaka mulamba mu maaso, osanga ebizibu ebyo ng'omaze n'okukyerabira nga tokyakijjukira. Kati ogambye oyo kazini wo yafa jjo mwamuziika, wamulabye ekiro ng'ali ku pikipiki n'omuntu omulala. Pikipiki eyo bwe yakutuuseeko mu maaso gaawo, piki ne bagwa ekigo. Okugwa ekigo, pikipiki mayembe. Jjajjaawo oyo muzimu yazze ng'akulaga ejjembe erikubanja. Ejjembe erikubanja, akatundu k'olimu ka mayembe. Amayembe gagenda kusuula by'oliko, oba mirimu. Ssente bwe zinaafa tojja kumanya we ziyise. Ebyenfuna bwe binaafa tojja kumanya we biyise. Bannange mwetereeze, muwe ebirooto byammwe ekitiibwa. Muleke birabanga lugero, era omukutu guno gubayambye nnyo, ate si guno gwokka. N'emikutu emirala gye muwuliriza ku yintaneeti egy'enjawulo nagyo oluusi gibaako obubaka bwe gibawa, kubanga buli muntu alina engeri gy'asomesaamu abantu ne bamanya. Naye abantu bonna abeewaddeyo okusomesa abantu okumanya bonna bakola kya ttendo, kubanga bannanga omuntu yandibadde amanya ebikwatagana ku bubaka bwe. Abantu oli babadde emirimu gyabwe gifa biki, oli n'alowooza bandoga, oli n'alowooza ono gwe nayomba naye, ono sisita wange, ono muganda wange yankola bino, ono mulirwana wange yankola bino, naye nga yeerabidde ebintu bulijjo abiroota. Kati olaba ekirooto kino ogenda kufuna obuzibu mu mirimu gyo, oba mu maka go, oba olina boyfriend oba biki. Ebintu ebirabika nga bikuwa eddembe, waliwo ebintu ebimu ebikuwa eddembe nga bigenda kusaanawo, kusaanyizibwawo, naye nga vita eva ku mayembe. Kati abo boolabye bagwa ekigo nga bali ku pikipiki, ekyo ekigo eyo firimu, ogwo mweso, ekigo ky'olaba kigo kiri ku ggwe. Okitegedde olina ebintu by'ogenda okufiirwa, naye si nkya, ate si mwezi guno, ate si mwezi gujja. Buli woloota ekirooto nga kya bulabe, Lubaale amala kwerabiza n'obeera nga tokyakijjukira, wabula embeera emala kutuukawo nga buli kimu kifudde n'olyoka ojjukira ti embeera eno nagirootako. Bangi nnyo abatuukibwako obuzibu nga babulootako n'asiriikirira n'agamba kale ebintu bino byonna ebizzeewo nabiroota. Naye ng'ekintu kitutte emyaka 2 emabega oba mwaka, ekirowoozo ne kidda ku bwongu n'agamba mwattu ekintu kino ninga kye nalootako. Okitegedde? Kati bwe mufuna omukisa ne babeera nga babaddiramu ebirooto, bannange mwetereeze, bannange mufeeyo. Okitegedde? Mwenoonyerezeeko.
okite ebintu biremeka kutuukawo mu butamanya era nze neewuunya abantu abanyiga lefuti ku mikutu gino ate si ku mikutu gino gyokka n'emikutu emirala gye twabangako oluusi gy'abatondezemu egyo era ng'abantu banyiga lefuti bannanga omuntu yandibadde afangayo okumanya muntu yandibadde yeesibanga nnyo ku mikutu gino tegisula we musula naye lwaki mugikoowa kubanga buli budde oluusi oyinza okufunayo ekipya ky'obadde tomanyi omuntu yanditambudde n'okumanya abantu abanditambudde n'okumanya mu nsi muno tebandituukiddwangako bizibu waakiri ekizibu kikutuukeko ng'okimanya ogambe gunsinze kati oyo omufu eyafa jjo gwe mwaziika jidde ku pikipiki ne munne gw'abadde naye pikipiki neegwa mu maaso go ne bagwa ekigo ekyo kigo kikyo kyokka ekigo ekyo si kya mwezi guno omala kwerabira ekyo bakiranze kyokka vita eyo obulumbaganyi buli ku mayembe ye pikipiki gy'obadde olaba n'oli abadde avuga pikipiki ajjidde mu kitundu kya mayembe kati oliko ejjembe lya namba g'oba nalubowa okitegedde ejjembe ekkazi litambudde n'ejjembe essajja kati guno omuzimu gukuba bukubi mweso nti olina obuzibu bw'ogenda okusanga amayembe gakubanja so kati singa obadde kumpi n'embuga ezimu oba wa musawo wootera okgenda oba lubiri oba lusozi obadde okeera nnyo n'ekita ky'omwenge n'ogenda n'akadomolo oba lita 5 n'ogenda n'ogabula amayembe obasaba embuga y'amayembe ne bagikulaga n'obabuliramu obubaka buno okitegedde embuga y'amayembe ne bagikulaga n'otwalawo ekita ky'omwenge oluusi n'okumawo n'ekyoto oluusi n'osulawo nakokka ennaku nga 2 okitegedde mulimu embuga ezimu nga tajja kugaana kusulawo ng'onoomusaba n'okiikawo ennaku nga 2 oba lubiri oba lusozi okitegedde ago mayembe okitegedde kati ono sisitawo kaziniwo omuzimu yafa jjo gwe mwaziika ogenza okulaba agudde eri alinga oba azirisa oba agenda okufa n'asesema omusaayi nnyo kyeki weefeeko weerwaneko oyina ekizibu okusesema omusaayi kwe kusumululwa mu bubi oyina ekizibu ekitudde mu bulamu bwo naye ng'ekizibu ekyo kiviira ddala wammwe Lubaale wammwe mu kumutereeza baasobya musobye Lubaale wammwe mu kumutereeza baamusaliramu emisaayi Lubaale mu kunyiiga ennyo yagamba tujja bbaka nenulamu tubakenenule n'omusaayi okitegedde omuntu alitutereeza alimala kusesema musaayi bwe muba nga mututaddemu emisaayi baamuguliramu ebintu oba majenni oba mayembe ga kifaalu baamuwanga ngeri Lubaale oyo kati gwe omwana aliwo olwaliro kyova olota emisaayi egyo ng'ogisesema oli kazini waasesemya omusaayi kyokka ate okusesema kusumululwa ate okwandibadde okusesema Lubaale oyo munyiivu akabonero k'omusaayi kabi baamuteekamu omusaayi kati Lubaale oyo weetaaga kukolebwako okitegedde weetaaga kukolebwako omuzimu ne bwe guba gukubanja olubugo kati si kirungi nakwambaza lubugo si kirungi kwambaza kikooyi si kirungi kuwa jjajjaawo bintu olina kusooka katundu kavumulwa oli mulwadde ne bw'oba oliko omuzimu nga gukubanja ne bwe guba gukufuuyisa empewo mu budde buno senkulu waba mukugu oba nankulu oba omusawo yonna w'oba olaze kati si kirungi kusooka kuwa bintu by'abajjajjaabo kuba babikuwa tebikuyamba wabula oli mulwadde olina kusooka katundu ka bujjanjabi alina kusooka kujjanjaba alina kusooka kuwanga ddagala n'olinaaba okitegedde ng'akuwa n'eddagala ly'okunywa nga bw'oweegayirira oba senkulu tasuza abalwadde bw'odda ewaka bw'akuwa eddagala bw'okomawo bw'oweegayirira bw'akufukamiza ewantu n'akutanzatanzaayo awo ku bintu nga bw'onoogabula wali omwenge bw'onoofumba ebijjulo Lubaale bw'ofumbira Lubaale ebijjulo ekitali kimu ekijjulo ekitali kimu kati obwo buzibu buli waka mu famire ewaka we wali eddogo abeewammwe be baateekawo eddogo eryo Lubaale baamuteekamu ebintu ebitali byebyo kati mwokwandibadde ng'okusumululwa ate muyinza kufa bufi olina okufuna omuntu nga mukugu oli mulwadde wadde olaba oli mulamu abalenzi bakwemiisa bakunyumirwa biki kawala akalungi maaso ga ndege biki sikumanyi bw'ofaanana sikulabangako naye nkulagudde essaawa eno toteekawo kintu kya Lubaale wadde Lubaale akuloosa atya ng'olota omusaayi ogwo ng'oli agusesema ng'ate pikipiki emaze bakuba okitegedde kati gwe muntu asobola okugwa ku ndiri enkya ng'oloosa obulwadde ne bukulumira emyezi 6 n'ofuka ng'akati ate n'otafa kubanga bw'asesemya agolokoseewo n'akukoonako bw'ati nagga kyokka ggwe ekirago gwe gubadde mweso gwe olina obuzibu obwo oyo abadde asesema mwoyo gutuddemu ggwe
kubanga akukoonyeeko bw'ati ng'azookuka ekitegeeza nti osobola okukwatibwa ekirwadde ne kikuluma n'okenena n'okomayo naye nga bwera togenda kufa. Ekizibu kyonna kyonna ekiri kutuukako tekiri kutta naye kirikosa obulamu bwo. Kati oba otambudde ku musawo ne bw'obaako Lubaale tebalina kusooka kuwa kintu kyonna nga kyampewo, balina kusooka katundu ka bujjanjabi, kusooka kujjanjaba, okukuwa eddagala ery'amaanyi. Bwe bamala okukuwa eddagala ly'amaanyi eryo n'olinaabira ennaku nga 9 ne bakuwa eddagala ly'empewo. Eddagala ly'empewo n'olinaabira nalyo ennaku 9 nga bwe bakuwa n'eryokunywa. Ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe batyo. Olina n'okusalako enviiri, enjala ezo zonna kye bayita okutikkula. Enviiri ezo n'ozifulika ku kitoke kya gonja. Era olina okusalako enviiri omulundi ogwokubiri nga ziri zimaze okumera. Ezo z'osalako omulundi ogwokubiri n'ozifugika ku kitoke kya nakitembe. Obujjanjabi bwo olina kusooka kujjanjabwa. Oli mulwadde muyi, oli mulamu, ogenda mu by'abasajja, ogenda ku mirimu. Be basajja abawasa obukazi nga manyi nti nafunye akakazi kalamu nnyo, agenda okuzuula akakazi nga kavundu tekaggwebwako ndwadde. Kati ono olumuwase wakatandika kutonda birwadde n'akusobera, yenna amaaso ne gengera n'abeera ng'eyajjamu olubuto. Abakazi temutera balaba, olufumbi walwo bw'ati n'atandika ebirwadde, wano wannuma n'afuuka lunnuma, yenna amaaso ne geeruka, yenna n'abanga yajjamu olubuto ne bagamba mukagundi oba yajjamu olubuto oba yafuna lubuto. Abamu n'omwala omufunyisa olubuto n'alulwalirako. Mukazi n'ankulwalirira, tova mu malwaliro tokola ki? Kyokka obadde tonnamuwasa nga talwala. Kati be bano. Ono omukazi muvundu, mulwadde, ate era empewo zimulinze kufuna buvunaanyizibwa. Okitegedde? Kati onoomuteeka mu maka atandikirawo emize, kulwala, kweruka maaso, emba kugwamu, alina waba amaaso amanene akutabula, bwaba mweru akutabula, ina n'alyoka asongola, amagumba ne gavaayo, n'asigaza olubina bulijjo lw'alina muno mwonna n'akenduka. Enkonokono ne zifuuka enkonokono, n'ayeruka amaaso. Ab'emirwano ne bagamba nti kirabika oba yajjamu lubuto oba lubuto oba biki, n'omufunyisa olubuto n'alyoka alulwalirako, yenna n'asongola, tava mu malwaliro, takola ki? Lwazadde n'azaala n'akaana nako ne keezinga obuviiri ne kazimba akabuto, kapama wano kapama wali. Okitegedde? Kati byebyo. Kati ono omukazi muvundu. Bano abawasaawasa omufuna mulamu, alina akabina, alina figa, alina biki, mutuuse mu maka myezi 3 afune ku lubuto mbuulire. Nza temutera balaba eyo. Okitegedde? Okusumululwa kwe alisesema musaayi. Kitegeeza Lubaale w'abano mu kifo ky'okusamira Lubaale baasamira birogo. Kati bagenda ku musawo n'abakolera ebintu nga bitudde mu foomu ya birogo. Lubaale ne bamutabulamu ebintu ebirala, ne bamusalira namu emisaayi, ne bamusaddaakiramu. Kati bano abaana abaliwo olwaleero batudde ku buzibu. Ye lwaki nkusulako? Ategeera aba ategedde. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.